Abakungu okuva mu kakiiko akatwala ebyemizannyo mu ggwanga ka National Council of Sports nga kakulembeddwa minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwang balabiseeko eri akakiiko ka paalamenti ak'ebyenjigiriza okwanja embalirira y'ebyemizannyo ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026 ku 2027. Uganda mwegenda okutegekera empaka za Afcon. Wabula Ssaabawandiisi wa National Council of Sports alaze obwennyamivu olw'embalirira y'ebyemizannyo eyasaliddwa mu kiseera we basinga okwetaagira ensimbi. We have deficit need for an ideal budget operation for council in the next financial year at 1.5 trillion. Chair, I note that the budget framework for 2026-27 we registered a shortfall of 167.4, Chair, which is highlighted in this document. Omwaka guno National Council of Sports yaweebwa obuwumbi 503 naye ng'omwaka ogujja ssente zaasaliddwa okutuuka ku buwumbi 336. Ono ategeezezza nti okutwaliza awamu beetaaga embalirira y'akatabali kakalamba n'ekitundu okukola mu mwaka guno ogw'ebyafaayo nga kuno kuliko okumaliriza ebisawo ebigenda okukozesebwa mu Afcon, okuteekateeka ttiimu ezigenda okukiikirira Uganda mu Olympics n'emizannyo gya Commonwealth n'ebirala. Why we need additional funding, and I've highlighted under 10.12 the facilities that are supposed to host the games and their needs, but also the training facilities and other social service needs that require for our full operation. Here I've also highlighted on the government of Uganda redevelopment of Magogo Sports Complex. Wabula bano olubadde okumaliriza okusaba kwabwe President wa FIFA Engineer Moses Magogo era omubaka wa Budiope East n'ayingirawo n'abakungu ba FIFA nabo nga baagala kubaako kye boogera ku mbalirira y'ebyemizannyo. Kyokka kino minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwang akiwakanyiza n'agamba nti ensonga z'embalirira y'ebyemizannyo zonna zirina kuyita mu National Council of Sports. As affairs of sports are concerned, all of us as stakeholders are brought on board. And I'm happy that the motion which I moved has been quoted in the presentation. Unfortunately, myself who moved the motion is not having anything. Ono agasseeko nti n'ekiwandiiko kyennyini Magogo ky'abadde asomera akakiiko ye takimanyiiko yadde. It's surprising that as you hear, the FIFA president, who is a colleague, is making a presentation which even I do not have a copy. Kyokka mu kwanukula Magogo ategeezezza nti ekiwandiiko kye ministry ekimanyi bulungi nga yabaweerezaako dda copy mu National Council of Sports. Your proposal that whereas it is being raised that our colleagues do not have the copy, as far as I'm concerned, there was a copy delivered to the National Council of Sports, but we can cross-check with that because if you see the letter, it is copied. Magogo anenyezza abakulu okukola embalirira ya Afcon nga tebabeebuuzizzaako ng'ate be batwala omupiira mu ggwanga. FIFA is the body that is mandated to run the game of football in Uganda, and it is the one that is affiliated to FIFA, the international body. Kyokka Ssaabawandiisi wa National Council of Sports Bernard Ogwell ebigambo bya Magogo abiyiyeeko amazzi ne yeegaana nga bw'atafunanga bbaluwa yonna okuva mu FIFA ku nsonga eno. Now FIFA should have written to us, but they have not done. They are claiming they have written to me a letter. That letter is addressed to the speaker. I'm copied, but I'm not receiving a copy. That should have come. And our procedure in the ministry. Ssentebe w'akakiiko James Kubeketeria alabye guli gutyo n'ayimiriza olukiiko abakulu n'abasindika mu kafubo nga ka ddakiika 10. Olukomyewo minisita Ogwang ategeezezza akakiiko nti bakaanyizza ensonga zonna FIFA z'erina ku mbalirira ya Afcon ezisindike mu National Council of Sports ezitunulemu era ziyite emitendera emituufu egiyitwamu bulijjo. We have agreed that as a matter of urgency, the matter be taken back. FIFA writes to National Council of Sports, receives the document formally, and they have a meeting. Ogwell ategeeza kusika omuguwa kuno okuliwo n'ategeeza nti be balina obuyinza ku mbalirira y'ebyemizannyo n'asaba ebibiina ebitwala ebyemizannyo okubatuukirira. The challenge is only one. There is a procedure in government that require for example, federations and associations are under National Council of Sports. They are required to make submissions to National Council of Sports, which they have done over the years. And we normally do. We normally require them to undertake. You get me? Now, at that point, we are able, therefore, to integrate their need.
Mu mbalira ya 2026 ku 2027 FUFA egerekeddwawo obuwumbi 19 n'obukadde 182. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.